Museveni akozesezza nnyo ebi institutions zonna ez'obukulembeze byayagala byaloota byaleeta. It's no longer now a wish of the people, it's the wish of Museveni and his group. Parliament ogityobodde nnyo okuba nti gwe byoteekisa mu kapalamenti kaak'ekiro kuba Museveni alina kapalamenti kaak'ekiro katuuza kubanga kati nga bw'otunulya palamenti yaffe tugenda mu byabululu. It's vulnerable. N'abaaliganya ebiteekateeka ebyo abamu bagenda kwesimbawo mu bukiiko byabwe byenale musimanyi biseeke byani ebyo nabo bagawaayo musajja ajja kulaba bubi. They may target President Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine. They may target him. But after targeting Kyagulanyi Ssentamu, we still have Uganda. We will still have Uganda. There are so many Ugandans abagenda okujja bagambe twetaaga enkyukakyuka ey'emirembe. Mwami Museveni yaleeta nga chairman w'NRM yaleeta ekiteeso ekyokusimba mu mugongo okulonda abakulembeze b'NRM naye atya okusimba mu mugongo era tasobola. Chairman w'NRM Mwami Museveni bwe yaddayo ewaabwe teyalonda. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba Uganda odda bakulindiridde. Sebo neyanziza nnyo mukama wange nzikiriza nate okubuuza ku bantu bonna abali mu kutuliriza amakya ga leero naddala abantu baffe ab'Ennakaseke Semuto Kapeeka Kaasangombe Bannayuganda mwenna abali mu kutuliriza amakya ga leero mbalamusizaako nnyo nembeebaza abali mu kukola ennaku zino abamu tubadde tubuliriddemu ffe enkuba bw'etonnya tuba twekalakaasiza mu nnimiro eba sizoni yaffe yakubanga tukola so njagala nnyo okwebaza naddala abantu baffe abali mu kukola abavubuka abafaayo ennyo okuba nti at least olina ky'okola naye gwe n'okeera ku makya n'ogamba nti buli kimu kyonna kyonna kyakulema okubaako kyokola tolina kyosobola kukola mu bulamu bw'ensi eno so twebaza ate era ne twongera okubakubira omulanga tukole bwe tunaabaako kye tukola nsuubira eggwanga lino tujja kubaako bwe tulituuse era njagala kusaba abakulu abali mu gavumenti ennaku zino ndaba obupikipiki bw'abaana ba bodaboda bungi buli ku police post obupikipiki obwo mubaweese fayini mubagambe baddeyo bakole okuggyako bali ababbi naye bano be mukwata obusongasonga obutonotono simanyi fayini bikiikiki ebyo abaana ba bodaboda mubawo obupikipiki bwabwe baddeyo bakole n'abatakisi bwe baterwa kuba nti kati tulina okusomozebwa tennaku zino ekibinja kya takisi ekisinga kyonna ziri aniwaze ku nguudo ziraba ziri bubi nnyo so mulabe engeri gye mukikolamu naye ng'abantu baffe nga basigadde nga bakola njagala kusaba Jeno Katumba Wamala Sebo tukyali bubi nnyo tukyakusaba okwasaganyaako naawe ekkubo lyaffe erya Timuna Buyungwe Nakaseeta Kasambya Lugogo ekkubo eryo Sebo mukulu Jeno Katumba Wamala obazaala omugenzi Ignatius Kangave Musaaze yatandikawo political parties mu Uganda nugwe baziika kolona eriri bubi nnyo ate mu biseera by'olutalo history gwe tulina nti Jeno Tafire ye yali kuba zibazuka okusobola okutaayiza abasirikale b'oboto obutayita so Sebo nkunoonyaako ennaku zino okubanga tukola ekkubeero njagala kusaasirako n'abantu bange abantu obubbi bw'ebisolo buyitirivu nnyo ewaffe mu Nakaseke obubbi buyitirivu nnyo babba ente babba embuzi n'ekisinga okuneewunyisa ndaba buloodi tolls obukola ekiro n'emisana era tewali kisolo kiyitawo ku loodi toolo nga tebakijjeeko musolo naye kati ekisinga okuneewunyisa kyendaba tyebisolo babibba ente bazibba embuzi bazibba buli kimu ndaba bakibba tulinga abatalina gavumenti so njagala kusaba Mwami Museveni amaanyi ge muteeka mu kukwata abavubuka b'NUP bano nti oli ne bw'omulaba nga ayambadde engatto ya Timbaland omuyigga n'ogamba mbu eyo y'amagye mboli omulaba ayambadde essaati emyufu ng'ogamba mbu essaati emyufu y'amagye amaanyi ago mugateeke mu kukwata ababbi b'ebisolo
abantu baffe mu byalo basalawo bangi obutabba ne bagamba kabakole jassa okulaba nti babaako nabo kyebazza eri omwo bobutabba naye n'obulya ente zagundi bazibye embuzi zagundi kati nganze omubaka parliament ensubira obubbi bw'ebisolo buno buli within government is a program ate sikyogera nga layman I think animal safety is a program within NRM government somehow. Honorable government inza kubba bisoro by'abantu ate eyagala bakulakulane. Bano tobategeera mu kubba nevuba libba. Kasita bakulaba nti evuba ne bukeere nja. Ne balangirira nti evuli afunye omugaso. Bateeka Uganda Vu Authority ngeri libeerako nnyini wali alitwala alikulira. So bwe olowooza nti nti government esobola kubba nze nkimanyi it's not government entirely, there are some individuals within government abamanyi obubbi bw'ebisolo kubanga buli district yonna kati bali mu kubba. Ebisolo babibbe Nakaseke, ebisolo babibbe Luwero, ebisolo babibbe Mubende, ebisolo babibbe Nakasongola. The other day twafuna report nga mu mwezi gumu babbye ente 8 Nakasongola. Gomanche baita 800 heads of cattle. Nyingi. Ente 8 mu Nakasongola district ngaze babbye. Nengo babuza bazisawa. So I think there are some individuals within NRM government who know or who programmed animal safety more so in the cattle corridor. Abantu baweddemu amaanyi nekyensembyayo sebo mukama wange mukubuzaako kwange okwabantu njagala kusaba ebiro bye tulimu bya bululu abantu baffe tetuganye muli mu byobufuzi naye mugezeeko okubeera nekye bayita morality abantu abasinga mugende ne mugwamu naye nga muyinza n'okulowooza nti ensi egenda kusibanga mu kulonda 24/7 so bayingira ebyobufuzi kola kyolina okukola ng'omukulembeze naye omukulembeze yenna abeera kyakulabirako era wano kye tusaba mukulu Museveni ng'omukulembeze aliwo ngeri yonna gy'oliwo tukusaba oyimbula abaana b'NUP abajjudde makomera bambi be mwateekako ebisangosango abajjudde makomera be muwamba ekiro n'emisana kubanga luli twalinga twogerera abasiraamu nga abasiraamu babatulugunya buli obabeera musiraamu bamutulugwe musiraamu bamukwata musiraamu buli kibeerawo bawamba musiraamu ne tulwanako Netugaa nti nemu abasiraamu babakola ki muveeyo mwogere busiraamu bwe mwakyawa oba abasiraamu benyini kubanga waliwo enkola olinga bobo babeerawo gavumenti nga zo zikyawa amadiini agamu kati kibanga kikendedde mu badde abasiraamu bakendezezaako okubawamba ennyo kuba luli babawambanga nga babakolako effujjo buli musiraamu bamukolako effujjo kati ate kize ku baana b'NUP bawamba bano babateekako ebisangosango bino ebisangosango bemuteeka ku bannansi bijja kubaddira emisango gye tebagizza emisango gye mwateeka ku bannansi baffe bemukutte bemuwamba bemutwala eyo oba mubatutte Masaka oba mubatutte Mbalala oba mubatutte wa time iruka mubasebo ne banyabo ebintu ebyo bibaddire mukubuzaako kwange sebo mukama wange era kyensembyayo ulize dakika 32 dakika sebo ziri 2 okujjako nge buli dakika ojwala mu 15 era kyensembyayo sebo mukama wange mukubuzaako kwange kwe kwongera okusaba aba ministry ye education abasomesa abasinga sibasasule naddala mu district yewaffe Nakaseke bamaze emyezi 4 tebasasulwa n'abalala bonna nga era bwe mubadde mula tubadde nga tugamba mwami Museveni mu kifo ky'okuriyetinga buno bu districts obungi constituencies zino twalabye muleetaana mu ttaano empya zino simanyi municipalities emugenda okuteekawo cities ezimu tezinagera mu operation nze nsubira mwali badde instead mukendeeza ku parliament gye tulina aka district nga aka Nakaseke kakiikirwa kati ababaka 5 almost 6 ate muzemu mukasaze aka district niwe kali badde kakiikirirwa omuntu omu twetaaga buli district at least ebenge ekiikirirwa omuntu omu kwane ne bwe muteekawo zino special interest groups ze muteekerye muzifuula dummies nosanga nga abakiikirira abasirikale tebasobola na kwogera ku nsonga z'abasirikale wali mu parliament n'omugamba nti owaayi gwokiikirira abafande officers in uniform ne lwaki tuyogera ku musaala gwabwe omutono nnyo lwaki tuyogera ku kusula obubi kwabwe
lwaki toyogera goki mugamba nti muze kiikirira abakadde naye abakadde sente tebazifuna abazokiikirira abavubuka tolabayo be babateeseza biryawo ebibatuukirako ddala kubanga abavubuka abasinga tebalina mirimu ate batuntuzibwa ne bafuluma ebweru w'eggwanga ne bagenda okunoonya emirimu still government eba tebafaako ebatunuulira kyamuli naye ate akasente kaabwe ke bakola nga bafulumye wano ate bano ne batandika okukatematemako so kye tusaba nganze omubaka wa parliament sebo nga mmaliza mu kubuuzaako kwange nti government efeeyo nnyo ku bantu abantu beetaaga services abantu beetaaga bidistrict bino bemugenda musalasala abantu beetaaga constituency ne bobeera n'ababaka ba parliament 100 naye nga ababaka abasinga baliyo just kukiika bukiisi nga teboogera ku nsonga z'abantu nga ababaka baliyo just kutuula ne boogera ku mboozi ziyamba Museveni na government yekweyongerayo nga abantu bawansi amakubo mabi amalwaliro ga government olina kusasulayo sente ofuna eddagala ng'otuuka ku baali abasomesa tebasasulwa sente zaabwe mu budde omusomesa n'abanga gwa akusomeseza omwana wo naye ng'owuwa atudde awaka kubanga tasasulwa ne mubeera mu nsi ng'owa poliisi akuuma eggwanga n'omusirikale nga tasasulwa mu budde ate bwe muleeta sente zaabwe ne muzikolako oluyayeyaye ne muzibbira simayimuze ekizodasi ebyo bye bintu bye twali badde tuteesaako nga parliament ne mubeera mu nsi ng'abantu babeereeyo balima naye nga tebalaba gavumenti ebanoonyeza butale lyazadde n'abadde nakasera akatale ke nakasero konna kajjuddeko nnyanya z'e Kenya kajjuddeko butungulu bw'e Tanzania kajjuddeko bintu abantu bawano ffe tetulinaawo abayamba abalimi okulaba nti nabo bye baproducinga nebo biba bifuna obutale so ebyo bye twali badde tufocusingako ennyo mu budde buno si creatingawo districts mpya si creatingawo constituency si creating our cities si creating our municipalities abantu kye beetaaga ze services omulundi guli we twali mu rationalization twagamba President Museveni ne tugamba ne banne nti ebitongole bisinga mugenda kubijjawo ne mugenda kwejjusa. I was very happy yesterday when I heard the speaker regretting why we rationalize UNRA. Twabagamba nti kitongole ekyo ekya UNRA ne wakubadde omukulu aleese directive kubanga it is very hard to see a parliament operating under directives. Ekirondeso omubaka wa parliament kuteesa sikukolera ku directives ziba zikola maje muwaso directives zikola kubala disease ne tubagamba nti ekitongole kya UNRA tetukola mu UNRA naye kyali badde kisigalawo ne mwongera kutereeza butereeza just management kati mwakijjawo amakubo gonna gafa amakubo gali sold kati ate nagenza okulaba the right honorable speaker naye nga agamba nti twakola ensobi of which we can rescind kubanga abantu bana aba UNRA tebasenguse kugenda America webali tukyasobola okutuula nga parliament tugambe yes era is of human ngaba baka ba parliament twetondere gwanga tuzijjawo ekitongole kya UNRA it is possible nga tuddayo tutunula mu tteeka parliament yekola amateeka kati olaba lino etteeka erya UPDF anti nkugamba nti oba akola etteeka parliament yeyekolera timetable the right honorable speaker can amend even the order paper we can amend the timetable of parliament netugamba yes we made a mistake netugamba nti no tujjawo ekitongole kya UNRA however with a lot of regrets we are very sorry to this country we made a mistake we are human beings you are not angels let's restore UNRA nga tujijjawo ng'enguudo zitambula ne buli makubo gonna gootuukako olaba mafuwa makubo gonna gafudde abantu be twalina okusasula bonna ba road constructors bonna babanja sente zaabwe ate tusaba n'ekirala mu General Yoweri Museveni abasirikale bano aba engineering brigade mubawe emirimu soldiers mubawe emirimu aba UPDF Uganda Police Force Uganda Prisons aba balina qualifications zaabwe bosanga omusirikale nga engineer mu emirimu babe nga bakola emirimu gya government why don't you want to employ a qualified engineer because you are a soldier muwo mulimu mubateekerewo ebitongole nga Egypt wekola nti bino ebitongole bigenda kukola nguudo bya basirikale baffe bakozi ba nguudo tusobola akasente kubanga kamuvinga internally and within ekyo kiboostinga ko ku economy n'abasirikale abasinga abali wali abali redundant nabo basobola okubanga bakola emirimu ate n'ekyokubiri we can easily supervise these soldiers. These are your sons, these are your daughters. When you give them employment, kati njagala kuwa ekyokulabirako government esobola egenda negula roads equipment from China,
from Japan negamba nti kakati zino tuziguze tutaddeho engineering brigades ezigenda okusupplementinga ku local companies nga mukola enguudo kati nga feeno gye mwalwanira ewaffe Luweero na Kaseke osobola okugamba nti gana amakubo ge wasuubiza mukulu Museveni okuvanga wakawamba n'ogamba aba engineering brigade ne bajja ne bakola ffe waffe ne botukolera leya 2 kasita abakola asitusobola okugumiikiriza nga buli mwaka otongerako kaleya ne tusobola okutambula bwetu nezino sente muziwa abachina tetuganye kuba bana abachina mubalyako kickbacks abamu bakozi bamwe sente ze muwa abayindi abo bakozi bamwe abasinga but still you can supplement with the local investors or local workers nga kati bana abaneke nze lwakuba ndi opposition tekinzimbisa mutima okusanga omusajja wa neke ngaali wali ali kukuba azimba okusanga ngo omusajja w'ekitongole kyaffe omusirikale wa UPDF ngazimba stadium okusanga ngo omusirikale wa UPDF ali mu kuzimba amasomero okusanga omusirikale wa UPDF wa engineering brigade ngali mu kuzimba eddwaliro okusanga omusirikale wa UPDF wa engineering brigade ngali kukola water system ebyo byetwetaaga okwempoweringa abantu baffe kuteekawo bino district omukulu benda booteekawo ekipayo ekiwala zimambu simanyi nagenze toolo nensangayo abaagala okulya emmese kimanyi abaagala okulya kikimbu kimanyi nembateerawo just to appease them when you know deeper internally nti tewaliwo sente zigenda kuddukanya bintu ebyo kubanga n'ebirala bye wali wateekawo nga bicities bikyaganya okuteking off kubanga tebalina offices tewaliwo bagenda kubanga bakolera. Okay, Kali, ku Radio 4 Radio 7 dakikemo Sebo nkwetondera mukama wange enaku zino mbadde bize nnyo ku kampulu tamaguzi mu nimiro lulina linzija ne baggala ekkubo sebo okumala essaawa namba mwami Museveni ayite ngenda okulaba nga nsigazayo ng'ayitawo ne baggala ekkubo iba gundi mujoze eggwanga lino noggala ekkubo for 4 hours road crossed because of one person. Wachite totambulira mu helicopter ne bakuyisanga ewaggulu oba osula ntebe ne bakujja entebe mu helicopter kyo ne bakuteeka nakasero oba bakujja nakasero ne bakutwala entebe mu helicopter mu kifo kyo tusumbuwanga abantu bafa mu makubo abantu babonabona mu makubo omuntu omu nga gadde kubo galoti ekkubo essaawa nya they tell us mu president agenda kuyita waliwo aba SFC simanyi VFFC simanyi ZFC simanyi KFC simanyi ani abo bonna nno bika by'amagye babiteeka ku nguudo. Chadachi babanjulidde UPDF amendment bill yo mwaka 2025 jo committees je zatandise ya defense ne yaliko okukunganya endowooza z'abanna Uganda benjawulo nakubanda bye Secretary General wa NUP David Lewis Lubongo yanga yemulugunya akamba budde tebumala biru yazze kulwa kubiri ate kulwokusatu nti aterwe mujja kakati yaga tunateeka response yaffe tutwale ku biru. Sebo njagala kwebaza nenjagala kwebaza ennyo abali mu kutuuliriza empudaba abantu bewaffe mu kyalo nga bali mu kuwuliriza naddala abaali badde mu nnimiro ku makya gano mbebaza mukulu Kajja Ekoko Gwanga Mijinje awo Musemuto ne mukulu Sesaazi mwebali kubanga muwuliriza mukulu Vincent Serugona webali tuulirizaawo ekiziba kakati ebintu bingi bikyeyongera okubaawo mu ggwanga tubadde nga tugamba abantu baffe umwetugene ne tunenya mwami Museveni fenga abantu entirely ninda ffe tulina okutunuulira ku kika ky'abantu betuweereza mu bukulembeze. Museveni akozesezza nnyo institutions zonna ez'obukulembeze byayagala byaloota byaleeta. It's no longer now a wish of the people, it's the wish of Museveni and his group. Byebiyita wakati omugamba olete tteeka eryo misinde mu kipayopayo okutwala nga bannansi mu bikooti by'amagye ofaaki osooka n'otunuulira emyaka gy'oliko n'otunuulira n'ebiseera bye eby'omu maaso n'eby'abantu bo wakati waki ekisinga okutuluma tife abamu ku ffe tubadde tutunuulira Uganda nti ne bw'oba nga toli mu byabufuzi ng'osobola okugenda eka ne weebaka n'okola emirimu gyo kubanga okubeera mu byobufuzi is not a do or die ngono omukulu bw'abalowoozesa kati n'ekirala palamenti ogityobodde nnyo okuba nti gwe byoteekisa mu kapalamenti kaak'ekiro kuba Museveni alina kapalamenti kaak'ekiro katuuza alina kapalamenti kaabwe abafuga eggwanga lino zino zonna polisi ezolaba ezijja tolowooza nti zireetebwa bapolisi makers bano
iti waliwo ka parliament kabwako ekiro katuuza ne basalawo ne bagamba nga tebanaleeta mweno parliament yaffe nga tebanaleeta na mukabire ne bagamba kino tukyegabire kino tukikolebwe tuti ono tumugjewo ono tumusiranye kino tukyegabire kino lagire eno kwanga kati nga bw'otunulya parliament yaffe tugenda mu byabululu is vulnerable n'abaliganya ebiteekateeka ebyo abamu bagenda kwesimbawo mu bukiiko byabwe byenale musimanyi biseeke byani ebyo nabo bagawaayo musajja ajja kulaba bubi kakati mu budde buno ng'ensi eri mu kubonaabona omukulu yeewoze jjukira nti kati ne budget yagirivisinze n'agiza ku 72 trillion akuva ku lwenda no budget budget national budget yagije ku 52 nagiza eno je tugenda okuyisa bajongeza lunaku lwajjo 72 bajongeza lunaku lwajjo nedda ku 72 trillion konka Museveni wanshemeza munonga kakati mu budde buno ababaka ba parliament bali badde ffe nga ababaka ba parliament focus yaffe kulaba nti government policies ebisuubizo bya government byezeekola pledges bituukirizibwa bwe bate bituukirizibwa tuyambye tutya abantu kubanga I want to tell you, I want to inform you, the whole country is stuck. We are stuck as a country, we are stuck as institutions, we are stuck as individuals having these institutions. Gwatwa mubaka parliament n'omuleetera etteeka mubuliyise misinde mutuule ku mwezi simanyi mutuule ku munyenye nga zaaka tetwagala tteeka n'ofa kimunonga ofaaki kubanga bano abasajja bo batunuulira buli institution nga they are subjects. Essuubi tulimu nga ate essuubi lyeriwa you are supposed to create the essuubi twabanyonyola twabagamba nti biru zisobola okujja tewakyaliwo Museveni kyayagala wano mu parliament kino nkyenkubuulira teryasobola kikugamba kubanga abantu abasinga baagala okujja ne bababuulira bye mwagala okuwulira mbusimanyi nga beegula gye muli tewali Museveni kyayagala kuyisa mu parliament kati kyatayisa because almost all institutions of Uganda are gullible, including you the voters. You are gullible. There is nothing you can say no. Kwa kakati bw'otunuulira eggwanga ffe olumu twebuuza oba Museveni yafuga oba mutabani we Muhoozi yafuga oba bali beegabanyamu nti taata afuga emisana mutabani afuga ekiro oba mutabani yafuga emisana taata n'afuga ekiro oba baagatta nti tufuge bano kuba bali mutulo kubanga mu budde buno oleese etteeka eryo lituyamba ki nga bannansi first of all as citizens of Uganda batuga kunyweza byakwerinda ebyokwerinda bitya gwe Saabalwanyi aggala n'ekkubo mbu abantu obatya yabagamba asajja bajja n'amalala ne basanga population nga naye erina amalala mayitirivu nga temanyi kyeyeetaaga. It's so hard and it hurts a lot okufuga population ngeri easily excitable ng'ogiteekateekerawo bukunkumuka n'ekyamuukirira the other day nalabye President Donald Trump ng'akyadde ekata. I took my 2 hours nga ngoberera abawarabu bye boogera ne bagenda bye badiscussinga n'Abamerika kyenasooka okulaba nti Trump musajja si mwangu yabuuzizza abantu 500 nga buli omu ajja n'amukwata mu ngalo 500 people guests bwe bamututte mu palace ya Katari gundi wa Kata namugamba nti ogenda kuyimirira okumala essaawa eziwera bano bonna olina okubabuuzaako n'akikola ng'ayimiridde naye kyasinze okuneewunyisa nti Trump bwe yagenze e Kata ne bamugamba we are going to give you, this is part of history, tugenda kuwa the Sky Palace moving Sky Palace ne bamuwa ennyonyi ebalirirwamu $400 million bagita Flying Palace. It has never been given to any leader in the world. None of the leader in the world has that plane. Kati Trump omayifo wano ne bakuwa akakoko oyinza okubuukabuuka mu bbanga n'okyamuka n'otomera olugi n'okira ne bamwadde President oba Emil Wakata yamugambye ng'alwa namugamba this is part of the history
millennium history nti omusajja wekata omuwarabu nkuwadde gye bayita sky moving palace worth $400 million teri muntu alina nnyonyi eyo even the government of America okiwulira ne bagimuwa ennyonyi eyo kati debate yabaddewo eno America abasigadde waka nti ennyonyi ya Trump ng'omuntu oba ya government so teyakyamuse he remained thank you olira sebo Trump bamugambe nti tulina amawulire agekyasa agatabeerangawo twakuwadde ennyonyi ya $400 million era twagituuma moving sky palace olubiri olutambulira mu bbanga ne bagimuwadde walife wane waffe oli ne bw'omuwakako kasobola okutambula n'abuuka thank you kubanga akimanyi nti kiki kyayagala asobola okyetuusaako alina value nesinga bagiwadde bawano byalifutu semisinda amawulire ne bakola buli kimu kyonna naye thank you singa kati gwe mutwe ku plaza singa gwe mutwe n'Abamerika abamu engajja beziri ewaka ezitagala kukola zo zasigadde zidisikasinga naye kati bano ennyonyi gye bamuwadde egenda kuba ya gavumenti ya Amerika oba ye ng'omuntu agende n'olubiri kubanga ennyonyi tesangika ne mu Amerika tesangika eya $1 million ebina gye bayita olubiri olutambulira mu bbanga kakati ffenaffe wano tuganya okumanya kye twetaaga Museveni bw'ajja n'abasuulira obukunkumuka you become so excitable nononya abasoma basobola okumuyamba ti zino policies zoleeta gana amateeka goleeta gagenda kutuyamba kuba mu budde buno aleeta etteeka eryo is targeting the opposition etteeka lina amaaso etteeka lyaleeta litargetinga opposition bamugambye mbu olw'okuba nti simanyi yajja wano banene bamulimbalimba mbu Museveni agenda zimba wano obwakabaka n'atandika okusoma embeera n'asoma obwakabaka bubeerawo butya n'asoma tukoze tutya population eriwe badde wano kye yasooka okukola weapon gye yasooka okukozesa emuyambyeko okutuukiriza ebiruubirirwa bye mu myaka 4 ye weapon of poverty bwavu gyolaba eyo gyagenda asanga abantu mbusimayi tuleese PDM abantu bonna yabavuwaza dda bonna abayitamu tebakyalina ssuubi n'abawo obukunkumuka ne bakyamuukirira naye nga nabo bakimanyi nti oli akuwadde akakunkumuka tolina ddagala mu ddwaliro bakuwadde akakunkumuka amakubo gaafa bakuwadde akakunkumuka ne wooli bathreateninga okwevikitinga okutwalawo bakuwadde akakunkumuka you have no say in your country it's just a smaller group of people etuula entebe oba etuula erwakitula n'esalawo nti kino tukyeddiza kakati ne bwe baleeta etteeka liri mu palamenti kubanze nagambye omusajja omu nti parliament eno nange mwentuula ebiseera bigenda kutuuka Museveni aleeta etteeka nti parliament eriise nti ne bwana aba afudde asigale nga bamuyita president wa Uganda nga yafuga ekiseera bigenda kujja mark my words ebiseera bigenda kutuuka ebbago lireetebwe nti Museveni yaleese ebbago lye mu parliament nti ne bwana aba afudde asigale nga afuga lwaki anti nkugambye ojja kulaba the eyes have it the whole country is vulnerable all institutions are vulnerable ngani ayisedda anti nkugambye ayisa PDF UPDF ali mu kukyusa UPDF lwaki omukulu ono bw'aba afaayo ennyo eri bannayuganda taleeta gundi minimum wage bill ogimanyi do you know the minimum wage bill where did it die from wali badde otulaga because you have a lot of concern for Ugandans you wish them well you want to see every Ugandan attaining middle income status you should have advocated for quick discussion of the minimum wage bill. Sibine bya amendment bya UPDF is targeting the opposition. Bamugamba nti bw'omwono obunywezi obwakabo wano bw'ogenda ozimba kubanga is building his kingdom wano. Soko oteekewo ebiteeka bikangalu. Ng'omuntu omutwala oba wa bulijjo oba waki n'omuteeka mu kikooti kyammwe kuba kakati olwaleero bakeera ku makya ne bagamba mbu twakusanze oyambadde engatto ya Timbaland n'olwekyo oyambadde engatto y'amagye
ekimu ku kye baagira Yanga Bobby Yanga bamusanga ayambadde akagato ka Timbaland achajja bwe mujoze eggwanga lino atanna bategeera obwongo bwe bukyali Southward naye Bobby Yanga bamusanga ayambadde engato ya Timbaland abagabo ayambadde engato ya maje Timbaland atiba ya maje ati nkugambye wetuli ye UPDF amendment eyo gye bali mukuleta misinde nabo benyini abali mukugikola egenda basangayo eno government wetaaga okubanga oli soba nnyo Bahaji Nadduli aboogera obusaka abagirwanirira musajja anyumya akasaka n'okwata ku ttama bwe twali mu kasaka genda omubuuzo olwaleero oba be bagiryamu kati osanga gurupu y'abanyampi n'obuvubuka bwabwe obunyampi babustationinga ku social media ekyo kigombo si kivume ekyo gurupu y'abanyampi n'obuvubuka bwabwe obunyampi bwakolera ku social media wawa busanga okwo nga buleekaana bukaaba kubanga bumanyi nti gavumenti yaabwe y'abanyampi bwegenda tebulina waakulya era ekyo tuva tukugamba nti mu budde buno gwogenza okulaba ekizibu ekiruma bannansi teeka lya UPDF okulikyusa kubanga of course libaddewo okimanyi ekyo libaddewo this is an amendment kiki ekikutiisizza kuba tugenda mu kulonda you want to suffocate every Ugandan you deployed the banyampi everywhere you look you are seeing banyampi only Supreme Court yasalawo nteri mu mateeka kikyamu okozesa ba civilian eri ebirala kati ate bo kye bawakanya anti kakati Supreme Court boyagala kutugamba President ne General Moses batugambe no decision ya court ya boyagala kungamba gwenga head of state ne mutabani wo General Muhoozi nti mwe musinge court eteeka esigeddamuzi okutegeera ebyamateeka kwanga fe banansi tubagambangako nti UPDF act mbye baddewo why should you amend now especially under influence atenga tugenda mu kulonda n'abamu abaligambye no bambi batya they are vulnerable bagenda kwesimba mu bifo by'ekibiina kyamwe mubatadde ku bunkenke nti balina okulegislating in the interest of certain individuals so ekizibu kyaffe currently siteeka lya UPDF tulina ebizibu bingi ebiruma bannansi ebizibu bingi obwavu bweyongedde mu bannansi tutakolinga abantu bakubwa amasasi ku nyanja babagobye ku nyanja amasasi gali eri there are certain arm officers aba owning now the lakes of Uganda you are supposed to pay them money okukkiriza okusobola okuvuba and you instead of deploying aba police okutereeza ennyanja kwana ffe tukkiriza nti ku nnyanja weetaaga okuvuba okulungi ne tuteekayo majja ate egobayo abantu gye babadde bajja awali ka source of income so ebizibu bingi ebiruma bannansi ekizibu kyaffe ng'eggwanga si kukyusa tteeka ly'amagye bannansi okusirika oba okusigala nga bali quiet oba okusigala nga beemulugunya does not mean tebalaba kigenda maaso government yaleka judiciary nekulogwayo Supreme Court you should respect the judiciary yakikola without any interference ogambye Supreme Court ekyo nekigwa ogambye Supreme Court dayo honorable katutereze muteeka lino tukola amendment tutwalire balutamaguza bali mu parliament kyenkubuuza whose government I want to tell you it is Museveni and his son General Muhoozi who are cabinet mbulirako nti cabinet ya wano yayimirira ng'ebizibu bya cabinet yeteeka lya UPDF these are individuals be basaba kubanga bagala ku keepinga bunansi ku bunkenke tukutwala nkugambye nti omuvubuka wa National Unity Platform a young man bamukwatanga yambadde engato za Timbaland mbwe engato ya maje oli yasebo so kakati fenga ababaka ba parliament nkimanyi nti waliwo abantu bangi abali vulnerable nkimanyi waliwo bangi abatasobola kwogera twali badde to sticking in the interest of the people abantu batugamba ki kubanga mwe mugamba this parliament of Uganda is pro people Siwe chali speaker Anita Amongo ngayogera this is a people-centered parliament but we are turning it into Museveni and Sons centered parliament because they bebali emabega weteeka lino
Naba UPDF situbalabangako mu parliament nga bagamba nti ekizibu kyabwe teeka lya UPDF. The representatives of UPDF in parliament, we have never seen them standing on the floor of parliament nga bagamba nti ekizibu kyaffe wano teeka lya UPDF. Neda this good amendment abagiri emabega, it is General Museveni and his son General Muhoozi Kainerugaba. The rest are quiet. Why do you think UPDF officers are very quiet? Wabalabyeko nga bajja nti ekizibu kyaffe ekitulume nnyo kukyusa teeka lifuga amagye kubanga bano bagala kufugira ku bunkenke. They look for the Banyampi group and they advocate for such. Ani yagamba? General Muhoozi, omuduumizi w'eggwanga. Yagamba ensale ejja kujeopardizing security. It puts our security at risk. No, kati security kyogamba we tubaddenga teekere weriri security ebadde at risk. No, bwe livaawo. No, anti nkugambe libaddewo weriri. Walabyewo abagamba nti etteeka obutawozesa bano mu kooti y'amagye. No, obutawozesa amagye mu kooti y'amagye okireeta ngani? Are you civilian? Are you civilian? Goli civilian atandika kubanga constitution y'eggwanga egamba nti abantu bo bennyini banaalabanga engeri gye banaagavaningibwangamu gye banaakulemberwangamu. Naye gwe olw'okuba you have special interests ovaeri ogambe nti bannansi nti kimanyi ekizibu ekiruma bannansi regardless of the Banyampi ababiwolereza ebyo kubanga obunyampi bungi obuli obiwolereza ebyo. Naye gwe olaba ekizibu ky'abannansi teeka kukyusa teeka lya UPDF kusibira bannansi kuwozesa bannansi mu bikooti by'amagye. I respect UPDF era tulina bingi bye tubayisiza mu parliament and some of us legislators fe tuyimira ne tugamba nti naye nabana abasirikale be mulonda okurepresentinga armed forces nga teboogera ku biruma armed forces nga bajja kwogera bya smaller groups nenga teboogera. Tosobola kusanga musirikale wali mu parliament member of parliament nga musirikale ng'ayogera bannaffe abasirikale embeera gye basulamu nga tayogera ku musaala gwabwe. Omusirikale obudde buno alina okuba nga afuna at least 2 million shillings. Omusirikale w'eggwanga alina okuba nga at least ng'afuna omusaala ogutandikibwako million 2 okutandikibwako. Gwe lwaki olowooza nze omubaka wa parliament osobola okukeera enkya n'ogamba omubaka ali bubi naye ng'ate nze nfuna omusaala ogusukka mu million 2 n'okeera enkya n'ogamba omubaka ali bubi tumuyiyize? Lwaki omusirikale w'amagye oba owa poliisi ye tomuyiyizaayo? Afuna emitwalo 5. They have families. Alina abaana n'abamu beepangisiza. Imagine abamu balwala. Otuukeyo mu units zaabwe ze babasuulamu eyo emubende eyo gye bateeka abasirikale bakubidde ku fronts bonna babasuula eyo babaleka even n'abalala. Nze nsuubira bye twali badde tudiscussingako mu budde buno n'okudiscussinga ku peaceful transition. Museveni ogenza otya mirembe ngolese totagudde nkimanyi weetooloddwa obuvubuka obunyampi bungi n'abanyampi abalya mu gavumenti obangi abakuba mu ngalo n'abo bo stationinga ku media bo stationinga wa. Naye ffe nga bannansi tubadde twetaaga with us in leadership or outside leadership twetaaga gye bayita smooth transition. Tubeere n'essuubi n'olwaleero buli omu kati aweddemu essuubi. Tubuuza omusajja agenza atya? Mutabani we abuukula yabuukula, mukoddomi we naye n'avaayo n'abuukula. Tugenda okulaba nga kasaako k'abantu batono nnyo ababuukula mu ggwanga. The rest of the population they are very silent. So n'olwekyo nze ng'omubaka wa parliament ngenda mu parliament ne bwenva wano zira mu parliament newe wakubadde nti the minority are silencing the majority, tujja kusigala ku recording nga tugamba this law is for Banyampi. The amendment no anti nze kyenkugambye ekyo si kigambo si kivumo olwo lugero abantu abadvocating ekintu ekitagenda kuyamba bannansi. Abantu baliyo basafaringa. The other day speaker of parliament yayogedde nti amakubo gali bubi wonna across the country. Government ya promisinga wachite tuteekawo mateeka oba president n'aveeri ngali ni charge n'ateekawo amateeka nti tukole amakubo gano tusobole okufuna abantu baffe we bayita oba bye bakosa.
abantu balina zironi zimpitirivu nnyo amakampuni gaggalawo enkya n'eggulo nga gavumenti esobola okustandinga in neyamba amakampuni ago obutaggalawo kubanga gaemployinga abantu bangi so kakati newakubadde ng'abantu abasinga bali mu tulo beebase nga n'abaalivuddeyo okwogera eby'ensonga basanga ku mikutu nga boogera bitalina nsonga nze nsuubira nti etteeka eryo tetulyetaaga mu budde buno twetaaga okulegislatinga in the interest of people nga naffe tulaba nti kyetugenda okwogerako ddala kiyambo for example emabegako wabaddewo gye bayita massive land evictions and still there abantu bagoba ku ttaka ekiro n'emisana abantu bagoba ku ttaka everywhere twaki tetuvaayo nga parliament netukola amendment zetulaba nti zigenda kunyweza ow'ekibanja ku kibanja kye nga zigenda kunyweza ow'ettaka ku ttaka lye kubanga buli wolaga kati abantu bali mu kugobwa abantu bali mu kubundabunda abantu baweddemu essuubi mu kifo ky'okuleeta ebintu bino nze nkugambye nti ninetteeka bagenda kulikyusa naye terikyusibwa mu interest z'abantu likyusibwa just in the interest of a smaller group of people abalowooza nti okufuga Uganda bufuuse bwa katonda bwabwe. I am yet to see a UPDF officer on the floor of parliament nga asaba abasirikale banne babongeze ku musaala kuba n'abasirikale nabo bantu nga ffe. Kyetaaga omusirikale nga at least afuna million 2 oba lunaku lusobola okukeera enkya President Museveni n'akeera enkya n'agamba nti ababaka bange nina kubayiijayo kukokulyako lwaki owa UPDF tomuyiiza kukakulyako afuna emitwalo 5 ng'atenza omubaka mfuna million 2 ng'omusaala ng'ogasse kalawensi wange so kakati ekyo nze kyensaba nkimanyi ebirowoozo byaffe bisobola obutateekebwamu kitiibwa nkimanyi nti abantu bali eyo bangi bonna obwongo bwe baagulaagula dda nga babupangisa dda ng'oli omulaba is educated alaba ebigenda mu maaso naye olw'okuba omutwe gwe baagupangisa nga tasobola kuwulira kituufu but still amazima gajja kujja nti n'abali emabega w'okuyisa etteeka eryo nabo lijja kubakwatirayo gye bujja kubanga governments come and go era tosuubira nti olw'okuba oli mubaka wa parliament ogenda kubeera mubaka wa parliament forever. There are so many members of parliament betwali nabo mu 10th parliament olwaleero tuli mu 11th parliament tebaliiwo era nga nabo babu ebintu bye twayisa mu 10th parliament nabo nga bibakwatako directly nga abantu ffe bannansi ffe tulina okuyimirirawo tugambe enough is enough kino kye tulina okukola kubanga at the end of the day lino eggwanga ligenda sigala nga lyaffe tetulinawe tugenda kulaga bannaffe abamu baguza amayumba ebweru w'eggwanga ku musimbi gwe babadde banyagulula emyaka 4+ bannaffe abamu balina obutuuze bwa mirundi mingi naye ffe eno yensi yaffe Uganda bwenva e Kampala ngenda mu kyalo bwenva mu kyalo nzira e Kampala era twalibadde nga ffe kye tutunuulirako ennyo naddala bano bannaffe ababeera eyo kulaba nti tufunye tutya kye bayita okukyusa obukulembeze okwemirembe. They may target President Kyagulanyi Ssentamu oba Bobi Wine. They may target him. But after targeting Kyagulanyi Ssentamu, we still have Uganda. We will still have Uganda. There are so many Ugandans abagenda okujja bagambe twetaaga enkyukakyuka ey'emirembe. Tetugenda ffenna kwebaka abantu bangi babawamba babasibako ebisangosango babakuba nze neewunya siteeti neetuuka n'okugamba nti kati leero mwagambye nti engatto ya Timbaland nayo y'amagye kakati nakyo bagenda ku gazeti nga mu UPDF akiti eyo nga bakyusakyusa mu bbiru eyo nti bagendaga n'enkofiira emyufu nakyo kyambalo ky'amagye ebiseera bituuke buli kintu kyonna oweni UP kyayambala nga kifuuka ky'amagye buli kintu kyonna days are coming nga buli kyambalo weni owa National Unity Platform kyayambadde state ekidefininga nti ekyo kiba ky'amagye so n'olwekyo tutangirenga ebiro bikyali tebabalimbanga nti Museveni katonda na buno obubinjo bumwetoolodde obukutte emmundu obutiisatiisa n'obuvubuka buno bwe badeployinga ku social media bwe badeployinga wo obubeereeyo obutaakiriza ekintu kyabo kubanga nabo mwe bulya nabo biro bijja kutuuka nga nabo tebulina we bulaga. Okay, lwaki abantu basattira ku kya president okusinkana high command ne defense council luli
bagante twegenda kukkiriza hooliganism mu byokulonda anywhere. Kati president okusinkana command it's normal. Ebyayogeddwa tugenda mukalo netukoye fujjo anti kikirizibwa naye ebigambo ebyogerebwawo ngaffe bwe twajja wano mu kulonda kuno okubaddewo okwenaalemu okw'obukiiko obadde okulaba ku kyalo twaba nze nayimirira ne mbagamba nti Mwami Museveni yaleeta nga kyamaani w'enaalemu yaleeta ekiteeso ekyokusimba mu mugongo okulonda abakulembeze b'enaalemu naye naye atya okusimba mu mugongo era tasobola kyamaani w'enaalemu Mwami Museveni bwe yaddayo ewaabwe teyalonda yali atya okusimba mu mugongo mbu baali bamutegekedde omusajja ali awo teyasimba naye ng'atya you are the chairman of the party ekintu kyowagira nti ekyokusimba mugongo ate gwe okutya mbwa abasajja eri baali bamuteze nga waliwo omusajja gwagenda okuwagira nga bamuteze bamukubireyo bamugati ayo gwawagira tetugenda muwagira naye n'atasimba mugongo waleeta etteeka nti buli abagenda okulonda akalulu basimbe mu mugongo ate gwe otya lwaki gwe nga ku kyalo kwali kuba yagenda ku kyalo nga kwali n'abalonzi nga webali gwe nga chairman w'ekibiina ky'NRM wali badde ekyokulabirako nga gw'osooka okusimba mugongo naye lwaki gwe ate tosimba mugongo n'otya akalulu n'ekyokubira kye twabagamba kuba amazima gagenda kujja ebbanga ab'NRM baatugamba nti mu register bali obukadde 2 si bwe kiri kakati wategeddeko mu kalulu kaabwe kana akali alaali akatali kakwetuuma abalonzi bameka abalonze mu kibiina ky'NRM nategedde toto bagikuwadde toto nategedde toto y'abakulembeze batugeba asatu ku buli kyalo bakwebyo ebyokwetuma asatu ku kyalo kyawa akakadde kamu mu emitwalo 2 asatu kakati tukugamba reality kwekyagala okugamba government kubanga NRM and the state they are intertwined they are together kyogamba NRM terina capacity emanya muwendo gw'abalonzi babaddewo mu ggwanga abalonze ku kalulu kaayo kakati bedo kankuwe kubanze nasoma byanfuna figa gye baleeseeko abakulu eraga obukadde 6 6.5 million nti be batabye mu kalulu k'NRM but you claimed that you have 20 supporters 20 million supporters you claimed you as NRM that you have 20 million supporters kana akalu akabadde alaali akokusimba mugongo akatali kalike mubbira mu box ogambye gwe mwennyini nti you had only 6.5 million people who voted where are the rest daliwa ngate ne kubano omukaaga milioni omukaaga n'ekitundu waliwo abafe betwa deployings okulondera munda mu NRM fenga abo opposition strategically njagala ndogende ku record ntadde ku record strategically abalonze mu ggwanga lyonna mu kabumyifu k'NRM babadde milioni 6 n'ekitundu owulira sebo population gundi toto kati naffe tulina betwa deployings munda okutuyambako so ngo position ogumsango anti uliriza ate musango ki nti mwa infiltrating anti registers za mwa infiltrating the registers za NRM era mwabadde ate wabadde oli register tewabadde register tewali register akugamba nti yalabye ku register yaba mutama nga yakomyewo yabadde bya kivandulo naffe ne tugamba mu bavanduzi oteekayo ababo so mwasindise kuba ebitundu ebimu ekyamazima basuspending register si bimu ku suspending abutundu butono nnyo bwakozesezza register comment naffe katuyigire nati tulina okukomandingira naffe munda nga boolaba bw'oba oyagala obuyinza olina okubaayo n'ababo munda so mwayingidde munda mwetuli mwenaalemu eyo tulinayo bamemba baffe ab'opposition nga balonze owaabwe osobola fuga eggwanga lino erituli mu ngalo lyetugenda okukwata erituli mu ngalo nga tolinayo bantu bootaddeyo nga bwolaba Museveni bwalonda obubinja bweno mu opposition ne bubanga bumuyambako naffe bwe tukola naffe tulinayo obwaffe tolowooza tyokulonda kwenale mukwagenze mu maaso nga ffe twebase
naffe tulina abafu abali mu nderi be twadeployinga nti tewali register mubeere waawo mwasuze mufumba omutwe naffe nga weetuli era bw'owulira nti omukulu ono bwe banaakubuulira exact muwendo gw'abalonzi nga siyenze tebasobola kukubuulira akadde kawedde but njagala genda but before I do that waliwo abanenya president w'omwami Kyagulanyi olw'ebitabo bya naye gwe ng'ombuuza nkubuuzizza let it be on record waliwo do you have any picture oba any photo ng'eraga chairman w'NRM General Yoweri Museveni ng'ali mu kulonda mu kalulu keero C1 ke yalangirira okusimba mugongo ng'ate yabaddewo ku kyalo kyewaabwe yaliwo ku polling station ne simulaba mu line ne ku polling station yaliwo era erinnya lye ne balisoma kakati gwe bw'omupokera ku makya n'opreachinga nti abantu balina kunywa amazzi munywa amazzi naye bakeera mukale kukonga muli musebo wine bakyanjawulo chairman wa pate olina okubeera ekyokulabirako ekyo kyennyini ky'opreachinze pate kyebeekola kyokola your presence at the polling station nga toparticipatinze mu exercise exercise naawe oba ogifudde null and void you were there why didn't you participate as a chairperson of NRM party why didn't you line up when they were electing LC chairpersons in your village? Nkugambye vice president se chairman wa party ya NRM. Nze ebintu bino n'olwekyo muteekenga amateeka nga nammwe mulaba nti ebyo bye mutadde mu mateeka musobola okubipracticinga gwe nga ssentebe wa NRM kyatwewuunyisa nnyo naawe okutya okwetaba mu kalulu ka NRM nga balonda LC1 kuba ku kyalo waliwo ng'oli high regarded ne naye wamanya obuzibu n'obulemu bwolekera bannansi mu policies zo eza divide and rule. Esebo Mwami Kyagulanyi asongeddwa mu luno oba nenyezeddwa nnyo olw'ebigambo bye yakozesa luli bwe yali ne Honorable Segirinya wene Honorable Sewanyana ebigambo babikozesa towards Honorable Mathias Mpuuga yaddamu n'aga nti munzanyisa nyinza ogenda mu kooti era saa yonna Bobi Wine ne Sewanyana bayinza otwalibwa mu kooti babitebye okulowooza nti bagamba nti Mpuuga ye yasiba Sewanyana ne Segirinya. The people who have said muli mukweswaza mwe benyine abali kuluvuganya government look at the timing mwe mugamba gwe mwenyini naye mwami Lutamaguzi oga mwami 7 yakwata abawagizi bamwe at the same time mwe benyine mvantia si mwami Museveni buli kyo tubalimba akwata era yakwata bano ye Honorable Mpuuga are you being strategically okay feba tusomesa okubala ebiro bw'olaba abantu mu biro osoma ebiro era ffe waliwo enjogera gye batugamba nti ebintu ebitalina makulu to give them time ebintu ebitalina makulu tobiwa budde nze kakati mu budde buno fokasi yange owulira sebo eri mu byasabibwa akakiiko k'ebyokulonda electoral reforms eri ku kyasabibwa constitutional reforms si kwabo kubanga abo nga boolaba abo aboogerwako si be bagenda okundeetera enkyukakyuka no Mpuuga agenda mu kooti n'abaagenda mu kooti agende omuganda agamba anaazina takumba kati oyo akumba Bobi Wine yamuwaayiriza anti wuliriza nkugambye nze fokasi yange kati eri kulaba tuyambye tutya bannansi okuva we bali kubanga we are stuck as a country but abo abantu ng'abo abamu ababeerawo some of those people abagira yagenze mu kooti tanaba lwaki teagendayo kubanga ffe tusoma ebiro ffe tusoma ebiro mu biro waliwo ne bonninyako nga kisobola kuddamu nonninyako nga nkulaba ne sikuddamu nga naye nga nkiraba onninyeko anti nkugambye nsoma biro I major in majors I major in majors I never major in minors ng'ebiro ndaba bikutte ebiro bya kaakati tutunuulira electoral reforms oleese electoral reforms waki tozireeta tutunulira constitutional reforms tutunulira ono omukulu ayagala ozimba wano obwakabaka alowoozesa gwe bawadde amagezi nti buli muntu yenna gw'olaba amatalinga muteeke mu kkomera ne gw'olaba amatalinga mubajjeeko obugagga bwabwe mujja kubanga muba diffusinze kati ng'ate ondeetera sebo owuliriza kyensembyayo nakyo I major in majors
I have started to major in majors, not to major in minors. Ojasobola nti Mwami Museveni yasiba abantu. Ekyo nkyogera ekiro n'emisana era alina n'abeejenti be. Alina n'abeejenti be. Wuliriza ebigambo byange. Ebyo nkyogera ekiro n'emisana era alina n'abeejenti be abamuyambako okuzanya obubadi bwe. Wawulirako kwe bayita koloba. Koloba mulya siruyimba koloba masana gande mesa zokulya fene wawulya ko koloba Museveni alina ba koloba be abamuyambako bakoloba bali mu opposition banji kakati nze nkugambye as Museveni uses these kolobazi bakoloba I am majoring in majors. Era otochola kuntwalayo kakati nkugambye nze waliwo ebiro ne bwonninyako ne nkugamba yeso ninye naye sikuwulidde focus yange tunudde eno sikutunulira ku bakoloba. Mwina bakoloba mu opposition. Bakoloba banji bayambako Mwami Museveni abamuyambako ba mu Luganda osobola okuyita banaddibanga oba bakunyukunyu. Focus yange ebeera ku Senamuluzi. I don't care oba kunyukunyu azo okutabula amazzi oba naddibanga zo tabula amazzi nze focus yange tunudde mu Luzzi ku Senayo mazzi gange ngende ebisigalidde bakunyukunyu banji bakoloba banji ne banaddibanga banji naye nze focus yange koloba ne bwankuba oluyi nsigala focus nze eri wajendaga kuba